era mbakutegeeza nti wefune pikipiki ya UG Boss okuva mu matundiro gazo wano mu Ndeba opposite Total wetuli ne Kamwocha opposite City Oil nawo wetuli tulina eddakiika mmeka 11 tulinako eddakiika nga 4 divorce ku BBS Terefina omulungi atwala wasotya kansulenti bwase bulungi bwakedde lunaku lwakuna ekibuga Kampala we wakawe mwekali naye tekigana kuzuka genda kubanga oyiya mpola mpola weewaawo Simba Automotive bantambuza ati natero nako olwaleero bakutegeeza nti pikipiki UG Boss yekyali kataleta ekyakolera ssente ennyingi omwaka guno okulabika nti ova mu bwavu gyekwateko piki etagenda kufaafa etanywa nnyo mafuta kwegamba erinnya ensozi erina omutto omulungi okutambuza abasabaze ab'enjawulo kwegamba banoonyeko matabi ag'enjawulo okuli Kamwocha ku kitebe kikulu ne mu Ndeeba ojja kubafunamu balungi. Simba Automotive bagamba muganda wange omuvuzi wa boda boda epiki yoka gy'onovuga UG Boss wao nako olwaleero nsinzidde wano mu bitundu by'Emmengo era tugenda batwogerako n'abantu abangi batuwulire gavumenti yakuteekawo enteekateeka okulondoola ensimbi zetuwaayo mu machachi mu masinzizo ag'enjawulo zikozesebwa zitya yeewaayo bw'owaayo akasente ako okagoberera n'omanye mulimu gwe kalina okukola oba bw'oteekayo ogenda bugenzi abantu baagaye banoonya accountability kati ku mulundi guno ndi wano mu Mmengo ojja kwanjogerako n'abantu bano taata wasize otya bwakedde ekyenkya tekinakulabika tekinalabika lwaki mbeera ya munnyo embeera yaki mbeera ya munnyo nnyo ebeetegeeza ki mbeera mbi embeera mbi etabuseemu mbeera yatabuka lwa nsonga buli kintu kyonna kyonna kyekutte amabanja mangi abantu bali bizinesi zaabwe zonna zonna omusolo gwafuuka omusolo kanso yafuuka kanso tetukyalina sekita yonna evaamu ssente awo wenyini oyogedde ku nsonga y'omusolo gavumenti yavuddeyo eyagala kutandika kulondoola ensaasaanya ya ssente zetuwaayo mu masinzizo oli wa ddiini ki? nze ndi mukatuliki ssebo oli mukatuliki tusonda ssente ebiseera ebisinga ne tuziwaayo mu masinzizo ag'enjawulo naye bye tusondera ssente ezo bye zikola oba ekyenjawulo ffe tulaba nga bakatoliki oba nga bannayuganda gavumenti okulingiriza ssente za church ebeekoledde ddala bubi lwa nsonga nti naye erina amakubo geyingizaamu ssente ng'ate abantu tebagiriingiriza ekyokulabirako beewola ssente nnyingi okukolera bannansi okukolera eggwanga lyaffe ebintu ebiganyulwa mu bantu ba bulijjo naye ogenda okuwulira nti ssente zabbiddwa muntu ow'olubatu okugeza nga minisita bwe yabba mabaati tewaayo n'omu yamugambako nti oba tukutte oba tukusibye era byonna byonna ebyakolebwa byali byakiyita mu luggya wano abawaayo mu church oluusi bagamba twagala okuzimba ekereziya y'omukama Katonda oluusi tuna kye twagala okuzimba akasente ke muwaayo ako mukalondoola ngammwe ne mugamba nti banaye tusonze emyaka 3 niye tetulankyuka essente za Katonda ekereziya ebeeramu abantu abeesimbu ogeza abafaaza bw'oba owaddeyo ekimu eky'ekkumi mu ekereziya oba ozimba church ffe tetulina buvunaanyizibwa kugamba nti ekereziya tugenda kumonitalinga biki byekola kubanga ffe twagenda okujja ku nsi nga ekereziya weeziri era nga nzigumivu kitegeeza nti mu byo bajjajjaffe abaliwo bonna naffe okugoberera eddiini gye tulimu abagibeeramu oba batukulembera beesimbu nnyo n'okusinga ffe bwe tulowooza kyova olaba tuwaayo n'omutima gumu tetuyinza kuwa bakulembeze ba ddiini nti tuwadde ssente za kabbo nti ate mukole bwe muti ne bwe buti ffe tuwa Katonda okwagala kwaffe ne feeling gye tuba tulina mu mitima gyaffe n'okukkiriza okw'abangi nti eddiini yaffe ebeerewo gavumenti yeesonyiwa akasente gavumenti erina weyingira mu kasente ka ekereziya terina buyinza bulondoola essente eziweereddwa kati emanyi bawaddeyo ssente mmeka emanyi bawaddeyo ssente mmeka nze bwe njja mu kyaki nempaayo 10 egenda kumanya nti nawaddeyo 10 kye nawadde mu ekereziya eteekawo sekita ezivaamu ssente ezisobola okumaintaininga gavumenti ereme kutunuulira bintu by'ekereziya okukubanga kusuula ddiini amanya gange nze Ssaalongo Masengere Charles butereevu tukyagenda mu maaso nkyali nno mu Mmengo wano atana kufuna ku miyembe weegiri osobola okufuna kajuisi omukulu nalina kacyayi kendabye wano akalungi wasuze otya taata yeni muganda kaba kammeka kaba ka 10 lwokka lwasanga lungi lwasalugula ekidomola ky'amazzi enkono mogiraba muganda wange enkono meka gyetusiza wano mubaamu kyomu mubaamu ebirungo byonna ebikola chai okay mbali okuno omwami oli
Gavumenti yavuddeyo egenda kuba erondoola ensaasaanya y'akasente kano ketuwa mu masinzizo ag'enjawulo okumanya nti bwe musonda akasente kakola ki. Oli wa ddiini ki taata? Ndi mukristaayo. Oli mukristaayo. Batunuulidde ensonga ezimu nti oluusi abakulu b'amaddiini bwe tusonda akasente bo beeyagala bweyagazi tekakola mirimu gye tuba tusondedde. Ewammwe kiri kiti eyo? Mu kyaki zaffe ez'abakristaayo enambika ya ssente eba ntangaavu okusinga ndowooza n'eddiini ng'endala ng'abakatuliki abasiraamu ndowooza enambika y'essente nambulukufu okusinga ku bana abalala bannaffe abaakajja kati ng'abalokole. Olowooza bye tusondera ssente mu masinzizo tugamba ntwagala kuzimba ekereziya y'Omukama, twagala okuzimba ekyaki, essente ebyo bye zikola? Ebisinga bizikola kati nga wenkumenyedde eddiini ezo zenkumenyedde waggulu bikolebwa. Fe tulina kukola ki nga ffe? Oluusi tugamba nti twagala kuzimba ekyaki ne tusonda akasente ako ne tukawaayo, mwe mutunuulira nti myaka 3 4 5 mbadde musonda akasente naye tewali kikoleddwawo, kikina okukolebwa? Nga sikutegeddeawo bulungi. Bwe tugamba nti nga ffe abo bakristaayo tulina kyaki gye tuzimba ne tutandisa okusonda omwaka guno bagamba 2024 waggwerako kyaki yaffe erina okuba ng'ewedde mugenda myaka nga 3 nga tenaba kuggwa. Tulina kukola tutya? Tulina okwokubira omulanga eri atutwala oba saabalabirizi oba omulabirizi ne tumanya kiki ssente ze tusonze zikuttewa. Mulina okwekubira omulanga era batwala. Bwe kigaana tulina okwekolamu omulimu nga ffe abasonda ssente tulabe ssente zaffe accountability eruwa. Ensaasaanya y'essente eruwa. Kale tweyanze butereevu ku terefayina abwetwetambula olunaku olwaleero gw'olowooza ki ku nsonga ya gavumenti okuvaayo okugamba nti yakutandika okulondoola ensaasaanya y'essente ezikunganyibwa mu masinzizo ag'enjawulo, gwe nange gy'osabira era gy'osinziza akasente k'osonda kakola ekyo kye kateekeddwa okukola oba embeera ekyali awo bwetyo? Nze Divoshi Matovu, mbeere bulungi, Wangala ayi Masomoji. Okay, kale ensonga eriwo gavumenti yagala yingira mu accountability ya offertory. Zigenda wa zijja zitya simusolo zitya? It is just a policy nti bwe zijja zikole kino zikole kino. Ati awo tugenda mu bikola tuwe ndowoozayo ku mulamwa guno.